Chosen Becky ku Professor Sekajja atabuka avuddeyo munnange n'abeera ng'ate ateekayo obubaka obukambwe ku mutimbagano mbu waliwo omukyalo omu munnange eyasindise ekifaananyi naye ng'ekifaananyi kino kya mugenzi Becky abadde etamanyi oba Chosen Becky abadde tamanyi ng'ekifaananyi bambi kya mugenzi Stella Ssennyonyi kaakati mbu nno omuntu ono asindikidde mwami Sekajja ekifaananyi kino mbw abadde agezaako kuba nti no munnange amuseducinga ne bannange naye Chosen Becky ali mu kuwera agambye nti n'agenda kufaafaagana n'omuntu oyo ayagala okuba nti n'ate agezaako okumubbira omusajja era n'asaba ekisonyiwo naloka agamba nti nno famire y'omukyala wakati omugenzi Stella Ssennyonyi babeere nga bamusonyiwa naye mbu waliwo asindise ekifaananyi ng'akisindika ku ssimu y'omwami we oba y'omwagalwa we munnange ng'agezaako okwagala okuba nti n'ate amutega akatego n'okwata ekifaananyi ky'omuntu eyafa n'okikolesaako ebikyamu omwani alibaziika banne ekitalo nnyo bambi famire ya mukyala Stella sorry bambi ayiposted nga simanyi mbadde njagala kuswaza ate n'abalala abasuubira okuweereza omwami wange message nja baswaza ze ku musajja banne esirowooza musajja wange bane esirowooza naye ekiwala ekyo ngenda kinoonya nja kifuna era ngenda kikolako ne bambi sorry ate simu nange oluusi mba reply nga nginako access omwami wange yangattako ku simu ye kati mbadde nnyiize namwe mumanyi ebintu by'omusajja nze ku musajja mba sikyalowooza ate mwami Sekajja bane njagala omwami oyo naye bambi kiri ekiwala kikozesa ekifaananyi ky'omukyala eyafa bannaye kibi nnyo bannange oba kyagadde kisimanya kyabadde abala bambi nange nempostinga unknowing tibanaye kibi nnyo buli munnayuganda wonna wooli tubeere ng'ate tusabira King Wetoro twogera ku King oyo amawulire ge tufuna no ku Newspark channel munnange ono ali mu ICU mu US era nga munnange atawaanyizibwa ekirwadde ekya kansa okusinziira ku mawulire ate ge tuli mu kuba nti nno otufuna tuongere okubeera nga atumusabira King Wetoro subscribinga likinga lekawo bakabwawo mu comment section akkiriza mbeere nga mbuuzaako ku bantu bano wammanga Masi Keyugi ogamba otya Kaweesi Norin Prosi Elizabeth Nakamya Lydia oba Lydia we Dubai Ankunda Blessing ogamba otya Naiga Magi webale kuba nti nokwoli Joan Muhammad Sultan Kevin Mukasa Namusoke Ellen nawe etukutumiddeko mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nate tufuna akabenje ekagudde saidi zeeri Masaka ku luguudo lw'e Masaka munnange era ng'emmotoka yeeyo woba omanyi nannyini w'emmotoka eyo munnange ate akabenje ekagudde ku luguudo olw'e Masaka era abantu ne babeera ng'ate abafudde naye amannya tegannaba kuba nti nate gategeerekeka bulungi naye wobanga obadde n'omuntu nga yagenzeeko e Masaka munnange embeera osobola okumunoonyako yandiba ng'ate yagendedde oba yabadde mu kabenje kano subscribinga likinga lekawo bakabwawo mu comment section bannayuganda munnange ate abafunye ku ssanyu oluvannyuma lw'okuba nti no bakitegeddeko nti mukyalo wa President Yoweri Kaguta Museveni twogera ku Janet Kataha Museveni agenda kubeera ng'alabikako eri eggwanga ennaku z'omwezi nga 23 omwezi guno ogwennyini ng'omwana we munnange ate afuulibwa bishopu amawulire bwe gatyo bwe galijjukira nti ono bazzenga bamubika nti simanya afudde simanya yafa simanya biki naye amawulire gali nti essaawa yonna tugenda kubeera ng'ate tuddamu tumulabako Full figure wuno avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira Dr. Kanokiza Besigye nti Dr. Kanokiza Besigye yakyalemesezza okuba nti n'omusango gwe ogumuvunaanwa mbu gusalibwa. Muzeeyi yayogera statement n'agamba nti Besigye tayagala kuwozeserwa. Abantu ne basigala bagamba omusajja omukulu abadde ki? Omusajja mumuyina mwamusiba mumwite mu kkooti. Omusajja n'agamba bwe tutuuka okujja mu kkooti tayagala kuwozeserwa ne balukwaga bamanyi bye baakola n'emipango baagirina. Naye se mujunganda nga ayogera. Nyamutunulya bwenti statement ze zonna nga zimukuba psychologically ku muntu omugezi. Besigye baamulese mu kkooti awozesebwe.
yaganye omulamuzi okwogera ekigambo neki wadde okuwuliriza omulamuzi wadde okukkiriza omulamuzi okwogera olaba mutemu nga okero bw'aba talina balooya gavumenti ebamuwa lwaki its must kiri mu ssemateeka kiri mu constitution era gwanyiga nti okero alina abalooya onyigira bwerere what about Besigye tebamugaana balooya balina obbamuwa emisango giwulirizibwe basalewo abajjajja basembayo n'abalamuzi abasembayo Besigye yaganye jjaji okuwulira ekigambo neki tebadde wadde dakiika yes kyekyo muzeeyi kati psychologic muzeeyi mbazayo ku drawing board muzeeyi agamba atya omusajja tayagala essomero lya King David Primary School nga munanga abaana abasinga bafuna akabenje ate era abamu ne bava mu bulamu bw'ensi eno munange abamu ku bazadde bavuddeyo ne babeera nga ate balitabukira jjukira nti nno essomero lino lizzeemu okuba nti naate likola olunaku olwaleero ne katusooke tukwe katambi kano yesterday bazze ewaka bazze abantu 8 bazze ewaka nga ekibaleeso tugamba nti ku Monday abaana baddamu okusoma kyekibaleeso just because they know tulinayo abaana abalala bameka 3 abasomerayo kati student bajja batugambe nti ku Monday waliyo ki okusoma ng'ensonga nga tebazze kubagiza wabula bazze tugamba ku Monday waliwo okusoma kati twali twogera nabo waliwo omukazi yabadde tiiki omu yabadde abalaata naga abaana tebaafa bangi baafa abaana nga 2 naye ngaaga 2 gayogerako ku list kwafuluma abaana abimeka 23 to whereby tebaali bo bokka mwalimu ne ba unknown mwe mwali ne sister waffe kitegeera mu ba unknown mwe mwali ne sister waffe naye nga eyatuuka ku ground yagamba abaana bangi ba unknown bangi bakwata bukwasi nga basuule just because they didn't have what names on their uniforms. Naye omukazi najja n'atuula mu ntebe mu maka g'omuntu n'atuula mu ntebe nga bw'atugamba nti abaana 2 bokka be baafa ate abantu abo bakalu omanye otuuka mu maka g'omuntu toyina kyoleese nti oba mabugo nti oba ozze kungubaza that means bagenda bakyalira bano abantu abakyalinayo abaana bwe tweyongerayo bannange chairman Kategaya nno ye ne Justin Namere kyonna ekyabaawula kyandibanga akinene kubanga obusungu bwamuyinako buviira ddala akugumba nabyo katubeere nga atubikuwa Honorable Namere agenda ne masomero g'abafaaza n'akwata abasomesa abaliyo n'abakanga ogenda otya mu masomero ga Kereziya gavumenti geetasasulamu ssente geetalina kyeteekayo n'otandika okugatawaanya oba tayawula amasomero ga gavumenti naga Kereziya ajje tubimunnyonnyole fe abaludde mu bukulembeze tumubulye nti lya Kereziya. Mukama wange President Museveni nze nga ssentebe ogwanga omulimu ngukoze essaawa zino abamulye mugendeyo teriyo musawo n'omu nabo baatadde ebikola wansi ate nga ffe eddwaliro litukuzizza yes tukkiriza buli muntu yenna akkiriza tewali atalina nsobi teri muntu atuukiridde naye ogigonjodde otya kubanga naye mwamulabye ng'alina ebizibu ibadde yiwakana ssente z'emmwanyi tebaazimwe emmwanyi zaabwe teyazeewakanye tebamaze muteeka ku kinyiga nkokoto n'azikkiriza kale omukazi oba yali tabanja bya buyaayo badde bakkiriza zaaki balamukola emirimu gyo nga obadde ogikola mu bulambulukufu so si ku biragiro bya deputewo n'olwekyo otegeeza bannamasaka kino essaawa yakwerwanako abasawo b'emulago eno essaawa yakwerwanako eno essaawa yakola ki ffenna tugenda kwegatta tusindiikirize omusota guno ebyana omubaka Justin Namere avuddeyo n'alyoka agamba nti nno ye etagenda kubeera ng'apowa wakugenda mu maaso n'okuba nti nate akola omulimu ogwamulonza ajjukira nti nno munnange ensonga ze babadde bazitaddemu ne taata we Sempijja nga balumiriza taata we Honorable Sempijja nti munnange alina baagobaganya ku ttaka Honorable Justin Namere kyawakanyizza nabyo katubeere nga tubikuwa
Ko nti kakati katuyitire mu taata we kugonjebwa lya Muzeeyi Ssempijja n'empisa zaaliko n'obuntu bulamu bwaliko oyinza okuva gy'ovudde n'ogamba nti ayagala goba bantu ku ttaka nga neeruka yabali kuliyo omusajja yali gavana wa Greater Masaka yonna nga ye LC5 waayo singa yayagala kugoba bantu ku ttaka ogwomuze singa aludde nako naye yali agobyani Muzeeyi Ssempijja vikitiimu wa Nameeri banoonyezza kye bakkaatiriza ku Nameeri nekikola ki singa baayagadde kkubira babbi battaka masimu baabadde basookera ku babba eryawano kubanga bambaziira bonna baani abakolera abanene baakuno babanoonya ebyapa biri muno mu Masaka City byapa bya gavumenti Masaka City we yali egenda okuteeka headquarter kutuddeko tapali ku ttaka eryo lyennyini kumpi n'emulago mwe mubadde bakansala ba ali era abo bakansala bakimanyi minati ya kansu ewantu we yali eyisizza bateekewo ofiisi za kansu ettaka lya gavumenti okwali kulina okuba ofiisi za kansu kutuddeko kyapa kya muntu nga minisita lwaki si gwe batadde mulawuti ne bambuuza nti ssebo gundi ate kino ekyapa kyo nga kitudde ku ttaka lya kansu lwaki ononooza Muzeeyi Ssempijja ettaka abantu beerakayi yali bawadda ng'akyalina minisita wa agriculture ne bagenda wali ku ssomero e Masaka essomero lirinaanye ettaka lya Muzeeyi waliwo essomero lya gavumenti nga zayiika 10 ery'essomero lya gavumenti nga ziri kuyiika 10 ekyapa ky'omusajja kyayiika 10 essomero yalisalira n'aliwa n'ekisaawe n'abagulira n'eggoolo ye yennyini era bakiyita kisaawe kya Ssempijja oli n'agenda olw'okuba ayagala agatta ekiboozi ku Nameeri titaata we ayagala ttunda ssomero bw'obabuuza ani yakiroopye obuwandiike buli luddawa tebukola ki tibuliiwo naye sitaani ajja kuswala ebbanga lyonna mpaka temulina omumanya nti nze ndi mumalirivu ze najja kukola oyo yampa obwa minisita teyampa kusanyusa bantu yampa kulwanyisa baki babbi era naye yakibeegambira tebampa kuba fulawa gaalo nti ndi ku mikolo nze nsanyusa abagenyi ze bantuma kulwanyisa babbi kulaba nti obuweereza butuuka ku baki ku bantu lwaki nsabye ripooti y'ekibiina kino tulina amaziga abantu ne bakugamba nti ebibiina wano mu Greater Masaka bigenze mu Microfinance Support Center okusaba ssente nga bonna tebabawa twafunyeyo ekibiina eki kyebawa ssente kyeraakaayi ate nakyo baali bakyapuruvingira kawumbi baafunako obukadde 3 ne weebuuza nti ku bino byonna ebibiina tekuli kikwalifayinga kati ababeera mu bubbi ng'obwo beebasula batudde beebasula bakoze eki pulezidenti yatugamba nti kino kisanja hakuna kulaala tekyali tulo tekyali kubongoota ate tekyali nguzi ate ne Ssaabasajja Kabaka n'atugamba nti temukola ki temubongoota temukola ki n'olwekyo nze nja baweereza mu bwesimbu bakama bange ba mirundi egi Pulezidenti Museveni n'omuntu wa bulijjo nze tebannondera mu wooteri oli yeekuba kopagaalo n'ayimirira ku wooteri neyeerabira mu kifaananyi kya Namero omanyi nawadde abantu ekinyegenyege obulwo baali babutya n'obutya kati buli antunuulira gamba nange nsobola okuba wumaniemu mwebale kuba nti mwafunye amaanyi nga mugajja ku nze ekyo kirungi nnyo. Ensonga za Honorable Ssemujju Nganda tezinaba kubeera nti naate aziggwa kkiriza tubeere nga tukuwa akatambi kano. Abaganda balugera kyerabirwa mugambi naye tekyerabira gwe bakigambye. Mr. President webale kulengerera wala kwa bino byonna wabirengerawo wabirabirawo bafena mu Uganda tukimanye essaawa zino constitution zonna ziri compromised tulina gyogenda kuddukira ofuneyo buyambi tulina gyogenda kuddukira ofunemu ekyomugaso kyoyagala nga bw'okisuubira ekigenda okubeera. Ebbanga Mr. President lyali adduka ng'adduka okutaasa obulamu ng'ali mu kwekweka okutaasa obulamu Bassemujju Nganda bali ku TV nga balaga nti abo oba olwanyisa Nakyemalira jangu tugende olina kubeera mu kaduukulu ffe tujja kukuwolereza. Bw'oba olwanyisa Nakyemalira tolina kufuluma ggwanga olina kubeerawo. Naye nga bo bakimanyi bulungi Mr. President ebbanga lyamala mu Parliament yamanya
byonna ebyaliyo n'amanya nti kakati wantu osobola kusinziirawo n'osimba makanda. Yensonga lwaki yamala ebbanga ng'abayita beegatte. Yamala ebbanga ng'abayita beegatte bagezeeko okusiguukulula amakanda ne kigaana. Essaawa zino semujju ŋŋanda akasi obudde obulabye bukedde. Kuba ozibusa obudde bukedde. Kuba naawe essaawa zino bwe tukubuuza mu exile ekyakutwalayo kiyinza okulemwa okunnyonnyola. Kuba mmwe mwennyini muzanya 50% ekiremesezzaako nakyemalira okutuuka akaseera kano. Kuba buli abali mu opposition mwenna mwalinganga mulwanako ezza mu bifo. Era mwe mwalinganga mwogera nti abye bino ebigenda mu maaso mu ggwanga naye nga bwe tubaleeta solution ejjako nakyemalira awo temubaawo. Era awo tebabafuna. Kati essaawa zino Dr. Kizza Besigye ali munda. Bw'otunuulira Lord Mayor ali munda. Kati singa Kyagulanyi ebbanga lyali mumuyita nti mujje mugenda kumuwolereza naye ali munda. Gundi baani abandisigaddewo? Eggwanga mwandirekedde bano basimanya munyagwa. Kino tuzenga kibagamba era bannange eryokanga n'etonnya ne tulaba ensisira ne bwezenkana emyoyo. Kuba mwe mwafaayo nga mulaga nti mmwe politics w'abantu balondemu naddala mmwe abasomyeko abambala amasuuti ne musiba amataayi. Era nga mulaga bannayuganda nti abalina okwogera ku bigenda maaso mu ggwanga balina kuba mmwe babusuuti. Balina kuba mmwe abakwata simanya twasoma zi PhD simanya twasoma wano ninga eggwanga lizingamye. N'omusajja okutuuka okufutubbalako lwakuba nti bino muzzenga mu biraba. Era Mr. President weebale kujja kuba tuggulira ekkubo. Kono twalina kukwatira wamu ffenna. Agali awamu ge galuma ennyama wabula buli omu yaddanga kulwana nti gw'oyinza obutasobola kuba toli munnabusuuti simanya tewasoma kino. Awo we tuli. Story eno munnange giwulirize bulungi. Bw'oba gw'okola otya ani gw'ogusalira nti omwami yagenda n'abeera ng'ate asiiga muwala we siriimu naye nga lwaki amusiiga mbukuba nti no yali ayagala kuba nti alumya mukyala we eyamulekawo. Bannange emitima emibi ate munnange gyavaawo egyo. HIV atambula, HIV afunibwa abantu naye keesi eno buli lwenjirowoozaako emalako emirembe. This is a 3-year-old girl that was infected with HIV by her biological dad. How did this happen? This couple bagenda okukola routine HIV testing and they found the man was positive and the woman was negative. Chetuyita discordant couples. Ti omwami mulwadde omu mulwadde omulala mulamu. So when they found this, the woman decided to leave the man. They have a little baby girl. Omusajja kyamuyisa bubi. Now with the time yakakkanira n'alaga nti ategedde omukyala era alyoke ne decision gy'akoze. So this man humbly asked the woman that I know you have left me, I can't force you to stay with me, but don't take away my right of being a father to this little girl. Mbadde nsaba omwana mulabengako. So they would meet and the man would see the baby and then he would bring things. He would try to be there in the life of this child. Ati omwana bwe yakulamu n'awezeeyo emyaka 2.5, ebyo byana ebinyuma okubeera nabyo. The man would be like once in a while, can I just spend a day with a child? You come and pick her or I'll come and pick her and bring the baby back. And this woman felt comfortable with that man. Obudde bwe bwayitawo with time omwana atandika okulwala. Omwana akogga, omwana alwala, buli kaseera baba mu ddwaliro, omwana mulwadde, bajanjaba kino kivaawo kiri kiddawo. Until the hospital was like, you know what? Let us do an HIV testing. Most of the time if it's a little girl, basookera kukebera maama naddala omwana bw'aba nga akyayonka. Naye ekisinga bwe bakebera maama ng'ali negative, omwana bagamba era it's automatic the baby is negative. But this time, the health workers were like, no, let us also test the baby.
They tested the baby and found the baby positive. The woman was shocked, couldn't figure out how could this happen. But then she thought through and suspected this man could have done something. And she confronted him. Namugamba omwana wange wamukola ki? Omwana bamusanze alina akawuka. This man left. Nagamba wandekawo nga nfunye akawuka. Kati nayagala ndabe. Njagala ndabe omwana wo naye bw'ogenda omulekawo. Like, who does that? Who does that? The baby is living with HIV, but this came from the dad. And when they did further investigations, they found out that the way this man infected the baby, he would rub his penis around the girl's private parts. So ngabera romancing with time until the baby got infected. So who should we trust? I know they are good dads, they are good fathers, but who should you trust with your little girl? And if you're the mother, what would you have done in this case scenario? How would you have handled this? Personally, I don't know how I would have handled it. Because man, this is grave. Calvin Kayanja wuna avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira Farida Nakazibwe olw'ensonga nti nno yavaayo n'abeera ng'ate munnange addamu buto okulumba Honorable Justin Namere. Nakazibwe twite ebadde emuseemu omuntu naye okujjako okwekaniikirira kikyo kyagamba abantu okuleka okuganza abasajja abakadde. Namere gw'owalampa kiki ky'omusinga wadde ekikuwaga okuyimirira naye. Mwenna mwali ku NTV njagala otubuulire kye wajjayo okuleka ekisiraani. Bonna be wakolanga nabo olwaleero baafuna emirimu emirungi n'abaakolanga zungululu bali mu paaliyamenti. Olera baana b'abantu. Oyinza okwekanikirira ku Honorable Namere. Wakolanga naye ku NTV olwaleero ayina TV eyiye n'abakozi baakozesa. Oyina kaki? Oyina kaki okuleka ekisiraani? Olina kaki nnyonnyola abantu? Lwaki otubulookinga ku Twitter? Tukubuuza oyina kaki okuleka okuganza abasajja abakadde? Omukyala gwe weesimbamu ayina omwami amanyiddwa, mwami Nsubuga, n'abaana abato mu makaago. Oli awo ne bakazi banno mu makaago. Abaana bo lwaki tebafumbirwa? Nakazibwe lekeraawo okuwalampa abantu. Lekeraawo okusitula entalo ku bantu abali bize okuweereza n'okulwanyisa enguzi mu ggwanga Uganda. Gw'olina gatisi ezeesimba mu Namere. Ayina abaana mu community baalabirira abatayinaako kakwate. Nga n'abalala bali ku medical insurance ezize. Gosiro. Nakazibwe Gosiro. Gosiro simanyi kikuwaga. Oba mu famire ya Namere mulimu omukadde gwewaganza. Oba twakumanyiraawo. Nga lwe lutalo takuyita bitiibwa by'alina kukuyita. Bw'oba waganza jjajjaawe ng'oyagala kuyita jjajja mukyala nga kyatakuyita, tubuulire tumwadvisinge nti oyo kati ayina omukadde gwe yayingira mu famire yo yeetaaga bitiibwa gy'oli. Oli ku mukazi minisita MP wategeka Masaka fete n'abafamire yo tebajja. Masaka gy'alina obw-MP gye baamulonda ku bwa Masaka City MP wategekayo ekivulu n'abafamire yo tebajja. Kati tosobola kumanya nti ono omuntu yandeka n'owummula. Masaka fete yakuziika sigala mu kofini yo tonoonyeza kambaaka ku bantu. Nakazibwe tukumanyi. Tukumanyi toyina kw'oyina mu nsi. Banno bonna NTV bazimbe bafuuse b'amaanyi. Bakoze ebyamakulu mu nsi olera baana b'abantu. Nakazibwe weewummuzeeko leka Honorable Namere akola emirimu gy'eggwanga linaalwanyisa enguzi. Toyina ky'ogatta ku community okuleka ekisiraani. Tubuulira achievement ki gy'olina. Gwewalampa omukazi ayina TV. Ayina ne baakozesa nga ne ka rediyo makula kaakulema okugula. Omukazi ayina orphanage n'abaana b'abantu baalabirira ne baaweerera. Oli ku muwala omuto yafuna obwa minisita ku myaka emito MP gwewalampa. Nga walema n'okutegeka okuyita abantu abawera 25 bajje wano bajje Masaka fete. Njagala olayinga ero like an envelope sigala ku bakadde bo oba olina omukadde gwe yakuwaganza mu famire ye nga weetaaga kukuyita jjajja mukyala
tumwadvising akuyite naye essaawa eno honorable Nammeera ali busy beera mu kulera baana bo ono mubaka wa parliament ate minisita gye wategeka Masaka fete n'ekusala munda n'ebweru yanoonyaayo akalulu n'akafuna era aweereza bantu daagiro olaba n'abaazanyanga zingululu bali wala ku kisiraani ky'olina walema n'okugamba nti kankole kano wadde okugula ka rediyo makula kale abaana bo bakuwulirizengako bannange twajjirwa abakazi abakadde kasita kyafuna twitter ky'olina nga achievement mu bulamu tubuulire ku banno bonna abazze bakola ku NTV bawalusimbi balina emirimu emirungi abalala bali mu parliament okujjako ekisiraani nga kyekikuliko kikyolaga gweyandibadde awo wooli olwaleero asitula abaana babeera bwete tambudde abadde mulabi mulungi wabule kwekumira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribing ngo likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba